Mmwe mwenna abayina ssente mu banka akatambi kano okeetaaga. Abasinga ku mmwe mulabye essaga ezigenda mu maaso ku ngeri gye babbamu ssente mu banka era nga mubadde mukyebuuza. Bw'oba obadde okyebuuza era nga okyayina ssente mu banka nga oli omu ku abo abatereka ssente mu banka, akatambi kano kawennya amatu kubanga osobola okubeera victim. Mu katambi kano tugenda kubaleetera engeri gye babbamu ssente ku akawunti y'omuntu. Tugenda baleetera engeri omuntu gy'asobola okuswayipinga ssente n'azijja ku akawunti y'omuntu naye nga byonna biva ku ki bitandikira ku gwe nnyini akawunti. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange eno. Bw'oba weetaaga obutambi obuli educational nga buno obuli motivational obuli inspirational, jangu obeere nga otwegattako, obeere nga osubscribinga, okwate ne kade nga tokkakukkiriza ku missinga video yo na commentinga ku butambi bwe tutaddeeyo bujja kubanga bituyambako ng'ate naye bikuyambirako wamu. Katugendeko mu katambi batya bwe babba ssente mu akawunti z'omuntu. Akatambi kano eno kakoleddwa abamu ku ba experts abakola mu banka mwennyini jangu okawulirize kayinza okuyamba gye bujjeyo maaso. Mukalabyeko nga waliwo customer eyemulugunya ng'agamba nti ssente ze zaabuze okuva ku akawunti ye mu bank. Twegatiddwako omukungu okuva mu Equity Bank nga ye Bamwine Nelson agenda okutunnyonnyola ku kiki akatambi kano kye kategeeza. Mukulu tukwaniriza ku masengejje. Webale nnyo Hatma era nsanyuse nnyo kubeera wano era twebaza NBS olw'omukisa guno gwetuwadde okwogerako eri eggwanga. Akatambi mukwogerako kimwe ng'aba Equity Bank. Hatma kyensooka okugamba kiri nti ng'ekitongole nga banka tulina amateeka agatufuga ago ga Bank of Uganda ate n'amalala ag'eggwanga lino gatatukkiriza nti buli nsonga ekwata ku buli customer tusobola ogiteeka mu byamawulire. Naye okutangaaza kwe tugamba nti bino ebintu oba obuzibuzibu ku bintu ebyokutereka ssente ba customer ensi yonna oluusi bizze bibeerawo, naye ekikulu kiba nti bwe kiba kibaddewo ate tukikozeeko tutya, customer ayambiddwa atya, oba customer yekka reportinze atya, ate n'okunoonyereza kukoleddwa kutya. Era mu ekyo ffe tugamba ba customer bwe baba bafunye obuzibu bwe butyo baripotinga ensonga ezo, oba bakubira call center yaffe eyo eri ku 0312 32700 ne baripotinga. Bwe kiba tekisobose bajja mu branch era ng'omwami wamulabye ajja mu branch n'ayambibwa, then ne tukwatagana n'ebitongole ebirala. Bino birimu ebyamasimu, bino birimu poliisi. So kasita investigation emala okuggwa nga customer tumuyamba era tumuwa report ng'ensonga zonna zigonjoolwa. Okay. Wayinza wavuddeyo amaloboozi agagamba nti kiyinzika okuba nga waliwo abafere abayingidde mu system ya bank oba oliawo ne bajjawo ssente za customer. Ekyo nakyo mukitunuulidde? Ebyo byonna bitunuuliddwa era ensonga zino kyenvudde nkugamba nti ziri mu banoonyereza aba banka, mulimu n'abapoliisi, era tukola bukubirire kulaba nti kino kyonna kigonjoolwa mu kaseera akatali kawala era ensi ejja kutegeera nga kimaze okuggwa. Naye customer twongera okumuyigiriza nti eri wali abantu abaagala okufuna we batalina we batadde. Abantu abo basobola okutunira nga gwe ne bakutagetinga ne bakubbako essimu yo, ate oluusi munange osanga kapiniko wakasevinya ku ssimu eyo basobola ogikosa ekikyamu. Abantu abo mulimu abeerimbika ne balimba n'okulimba nti bakozi ba banka, asobola kukubya naga nti nze ndi mukozi wa Equity. Munange wegendereze abo bayita mu zi WhatsApp, abayita mu ki banka ffe nga Equity tetulina mukutu gwa WhatsApp era wabaawo akukontaktinga ku WhatsApp oyo tabeera mukozi wa banka. So ensonga zino tuzitunulidde naye era twongera kukola ntuyigiriza customer beera steady, laba nti tebakuyingirira ate laba nti abayaaye tebakulimba okujjako ebintu byonna ebikwatagana ne ssente zo. Tulaba nga otugambye mutandise okukola okunoonyereza naye ebintu nga bino bwe bituuka ku bantu oba kampani birina engeri gye bitta erinnya lya kampani. Kati nga bank mwongedde okunyweza nati okulaba ng'ebintu nga bino bakasitoma abalala tebatuusibwako buzibu nga ngono omwami bwe yatuuseeko bwagamba bwe yatuuseeko. Kiki era kyemukozeewo?
Hatuma okunyweza natti era n'okukuma ssente z'abakasitoma n'okukola bino ebya digital tuzze tukikola kachanga bank enetandika era kati ekiriwo kulaba nti tulina call center ekola essaawa 24 ekiroba misana saayo n'omuntu bw'akoba kweye namba 032 327 ayambibwa essaawa yonna so tugamba customer ekisooka bw'oba osudde essimu yo kubira eri network naye sooka kukubira banka kweye namba kubira call center bank blocking ya account kijja tuyamba nnyo n'okuinvestigatinga ekyokubiri tuzze tukyusaamu kazibendezi app zaffe era walabye omwezi ogwawedde twali wano twalunkinga app empya gye tuyita Equity Mobile ate eyo y'amaanyi ekozesa n'okutunira face yo ekozesa ebinkumu ate ekozesa ne zi password eziri strong kye twaliyise nti eriko Omunayuganda yenna ng'olina bank account mu banka yonna eya Uganda, Stanbic, Centenary, Equity Bank, banka yonna eya Uganda nsaba owulirizeeko bino biyinza okutaasa ekibba ssente ekigenda mu maaso. Njagala okutegeeza Bannayuganda nti ebikwekweta ebiriwo essaawa zino bya kubba ssente ku bank account z'Abannayuganda owulira. Naye bw'onoowuliriza bino bigenda kubeera nga bikuyambako okubeera nga naawe owona ekibba ssente ekigenda mu maaso. Namba emu nga sinakubulira by'olina kukola njagala okusooka okutegeeza nti bw'oba osayininga ekipapula kya banka ekipya banka ekuteerako amateeka n'obukwakkulizo mu bimu ebibeerako banka ekugamba nti singa ssente zo zibula ku bank account yo nga it is a result of a bank error oba nga zabulankanidde mu banka ekakatibwako okuzikuddiza naye singa ssente zo zibula ku account yo ng'ebadde result of forging and scamming banka tezikuddiza ne bono gitwala mu kooti ya nsiiki tojja kugiwangula era tosobola kuzifuna so njagala owulirize bino oleme kukola nsobi obusente bwo baleme kububba ku akawunti yo bane ssente zimenya ekisooka toddamu kukwata ssimu yonna ng'egamba nti eva ku banka babakubira amasimu ne bababuuza pini ne muwayo bukoodi ne muwayo buki bwe bamala okubba ssente zammwe ne mugenda ne mulekanira ku banka nti bababbye ssente eyo point number 1. Point number 2 ATM card yo kintu kikulu nnyo ate kye kisumuluzo ky'osobola okukozesa okujja ssente mu bank account yo nga totuuse ku counter. So ATM card yo mu Uganda amagezi gemba wakyandibadde kyabuwaze ogimenyemu n'okujookyojooke kubanga y'engeri yokka scammer gy'asobola okukozesa okufuna bank details zo ne bakubba owulira scammer oluusi abantu abamu obeera ne ATM mu wallet obeera ne ATM card y'ewaka omuntu yenna bafuna bank details zo nga zijja ku ATM abasobola okubba. That is point number 2. Point number 3 toddamu kukozesa ATM card yo kugula kintu kyonna mu Uganda. ATM card yabamu mugenda ne mugula ku supermarket n'ogula oba tugeze ogula airtime ku online oba wa ATM card yo bw'ogikozesa business ezimu nfere ogenda kukozesa ATM card yo ku business basigaze bank details zo afterwards bakubbe oguze airtime wa 15 bakubba million 10 mwalabye omukazi bwakaaba so ekyo ndowooza nakyo mukitegedde. Namba 3 ng'ate enkulu nnyo kati nga mami wange yalina ekikolwa kyeyali akola yali akwata bank details ze n'aziwandiika kapapula nga yagamba mbu akaddiye n'awandiikako amannya ge banka pini ye n'awandiikako details ze zonna akapapula n'abako wakateeka mu nnyumba. Njagala okutegeeza nti omuntu yenna bw'agwako oyo information ne bwana babbaawo abakazi abasinga abantu abasinga okubabba babba bammwe njagala mukiwulire omusajja kusinga omugezi n'ogenda n'olekanira ku banka naye nga bbaawo ye yakubbye. Banka emu omukyalo omu yagitwala mu kkooti nga bamubbyeko miliyoni 2 bagenda okukola okunoonyereza nga bbaawe yakwata kaadi ye ya ATM n'agenda ku online n'agula emmotoka e Japan n'agisindika e South Africa nejja mu Uganda naye ng'omukazi tamanyi. So never mishandle your bank information gikuume nga butiribiri owulira ekisemberayo ddala ddala. Buli banka erina application muzijje mu masimu abantu abakozesa amasimu gammwe bagulawo application ezo ne bajjamu details za banka yo. Oyinza okugulawo application ne weerabira okuloginga out oli n'agenda ku application ya banka yo ku simu yo najjamu details zo. Ebyo byonna ng'obitadde ebbali kansuubira akatambi ako kawuliriza bulungi naddala gwe asevinga ssente zo. Eno information nkulu nnyo era kijja kunneewuunyisa nnyo nga omuntu
ayina ssente mu banka oyise Kano Katambi era ng'ajja kuba mwennyamivu nnyo naddala eri bankuba kyeyo bw'otateekayo matu kuwuliriza mu katambi kano lwansonga gw'omu kwabo abagenda okukaaba ssente zange bazibbye ssente zange zibuze siziraba biki n'ebirala naye nga twakuwa chance okumanya biki ebigenda mu maaso ku akawunti yo otya bw'osobola okukuma akawunti yo ngeri sefu baleme kugibbako ssente ABCD ebintu ebibadde mu katambi bituukawo ate era nga bituukirawo ddala ate era nga bituuse ku bantu bangi nnyo ne bafiirwa ssente zaabwe nnyingi nnyo naye nga bakolamu ka mistake katono kati gwe wenna ayina ssente ku akawunti ky'olina okusooka okukola kwe kugaana okusharinga pin yo with anyone oba wa luganda oba wa mukwano whoever that person means to you. Never and never share your bank pin kubanga immediately wogikwata n'ogiwera omuntu just know you're sharing the money, you're sharing the account. Omuntu oyo oba omuwadde permission oku accessinga ssente zo kubanga ekisumuluzo ekikuma ssente zo okubanga tezifulumafuluma someone else omuwadde permission omuwadde pin eyo eggulabwo account so agenda kubeera ne permission ekozesa ssente ezo unknowingly gwe nga tomanyi ekintu ekirala kyemuyina okubanga mu confiscatinga ze bank accounts zammwe account number yo gikwate funa wogiwandiika ne pin yo leme kubyerabira obikwekere ddala wala ate era musobola okufuna ne account tracker kyeki waliwo apps ze bakozesa okutrackinga ssente ku account yo igwe kennyini ng'omuntu osobola ogidownloadinga any account you're using or any bank you're using bayina app ezo app eyo eba ekusobozesa okukola ki okuyingira mu banka yo ng'okozesa simu yo n'omanya ssente eziriko buli wootekayo ssente ne bakuwa message ne bakugamba this and this has deposited money on your account n'omanya omuwendo gwa ssente gw'otaddeyo ate era n'omanya olunaku n'eddeeti omuntu yenna wagezaako okutampalinga n'akawunti yo nga bano abaagala okubba ssente ku akawunti ali mu kugesinga pin yo n'ebintu ebirala bajja kuweereza message this person and this person agezaako okuyingira mu akawunti yo era bajja kubanga bakuweereza message ssente bwe zivaako ku akawunti yo of course ogenda kumanya nti ssente zivuddeko ku akawunti bakozeseza ki bakozeseza ATM oba sekyo bakozeseza bank slips okujjayo ssente ebyo byonna ogenda kubanga obitegeera bulungi gwe wena abadde tanaba kumanya kintu kino naddala mwe abali e Bulaaya bw'oba ozzeeyo ewaka start from that gwe wena ng'olina akawunti genderawo mu banka gye wateeka ssente ezo obeere nga ofuna akawunti eyo osobola okutracinga ssente ezo yenze Shira Adita. Let me hope this video is educational or important. If you find it important tuleke tumanye nga bweyambisa comment section. Imbagala nnyo, see you tomorrow.